mwami akola ku kigebe kulonda nti waliwo embeera osanga musajja watu atudde ku nkato atudde ku mpiso etamukkirizisa kwogera ssemateeka kyakola ki kyagamba Kyagulanyi avuddeyo olwaleero agamba nti kooti siina mazima gendaba gengenda kubeera nga nzijjayo azze emagera asirise kakati gy'ataabadde ensi abalamuzi bennyini beerwanyisa bategeeza eggwanga nti tebigenda bulungi nga ebitagenda bulungi eri Simon Byabakama kati n'essiga eddamuzi lirumbiddwa obonero bulaga olwo bitagenda bulungi nti mugamba nti mwami Byabakama this is the time oveeyo oyogerenga oba okole ng'amateeka bagalambika akakiiko kaaki k'ebyokulonda olwaleero ekiri mu ggwanga Uganda okumanya embeera emaze okubeera ng'etabuka era ekaaye ekiriwo abalamuzi baatudde ne bagamba nti omusango gwonna Simon Byabakama gwaddamu okutuulamu ng'omulamuzi kubanga mulamuzi awedde emirimu gwaddamu okutuulamu ng'omulamuzi n'agusala gulibeeranga mufu paka nga amaze okukwata ebirandiiko n'alekulira ekifo kyaliko ekyokulira kulonda mu ggwanga Uganda Byabakama bamutaddeko ekiwandiiko Byabakama bw'otalagulira bulamuzi byonna byogenda okudda kukola kwosale musango gwa nkoko ku kyalo gugenda kukusinga era ojja kuguliwa ne bwagati gundi yabbi akamye ku kyalo abbi enkoko Byabakama agenda kuliwa bw'atalakulira Bunge teka lya mazidde okubeera nga liita abalamuzi bayisiza dde ensala yaabwe noga nti Byabakama kubeera mu kifo ekyo bw'okyagala police keera ku makya wandiika lekulira obulamuzi naye Byabakama eyakulidde okulonda eyatesisa akaluka eggwanga Uganda at the same time nga mulamuzi ate ng'eno akulira akakiiko k'ebyokulonda Uganda ekutte ekkubo ki kusinza ku byabadde mu kooti ebiri mu kooti nga kooti esobola okurulinga negamba nti akulembera gavumenti y'eggwanga Uganda batugambe tolina biwandiiko okusinza ku bujulizi ABCD era entebe giveemu era na stepping down nti akulembera gavumenti y'eggwanga Uganda batugambye akalulu akakwatamu olw'ensonga obujulizi ABCD va mu ntebe y'abendi tebbali nti gundi tukizudde wabba mukyala wa munno muwengasi tekitegeeza esiga eddamuzi tekitegeeza lina powers liri waggulu wa buli kintu kyonna mu ggwanga naye singa bukeera ku magye esiga eddamuzi ne lituulibwako olw'amateeka naye singa amateeka gatuulirwe nga tegakyassa eggwanga liba ligenzeewa kyekibuuzo eky'amaanyi omulamuzi Kanyeihamba eriko omulamuzi Kanyeihamba ng'agamba nti bassebo ne banyabo bannayuganda kano kabonero kankukunala akongera okussa ettafaali ku Kyagulanyi Robert Ssentamu lwaki yakwata omusango gwe n'agujja mu kkooti ya Uganda. Kanyeihamba agamba nti bassebo ne banyabo bannayuganda temufuna kuwannaanya kwonna tufunye akabonero tufunye ekiraga era tuli bamativu lwaki Kyagulanyi Ssentamu yakwata omusango gwe n'agujja mu kkooti y'eggwanga Uganda nti abalamuzi bonna bali mu kkooti pano gyewalabeera abalamuzi omwenda bonna bakada ba NRM ntibayinza gaba mazima na bwenkanya Kanyeihamba avuddeyo akyogedde kino kiraga wa Uganda weetuuse nawa weeraga mwami Winyi Dolo bazinga bamulabula walabe Kasipaya Katuni akamubikudde ngiyambadde panti ya NRM ngalinga ali mu panti ya NRM kusinga kusibaddeko bwekati ngaba iye kaliko wano neno kamuyoleka kikyakola kikyalimu omusajja agamba nti waliko loya wa Museveni 2016 tuyambe omusango guno guddeko emabbali n'agamba sobola kukola ki sobola kuvaamu naawo obudde bwatuuse ne bamwambula engoye nga yennyini yakola ki yazeeyambula awo Uganda weeraga Tanzania njagala ogenda on record abamagye tebeetabye nnyo mu byabufuzi nga mu Uganda. Tanzania at this time could be at peace ku ndaba yaffe ekifaananyi kyaffe kiri mu nsi yonna nga bwetulaba Tanzania bwefaanana bayinza okuba bali ku mirembe Uganda singa situation efaanaganako bweti ekera ku makya nejja neetuukawo Uganda teyinza kubeera mu mirembe mbuuza lwaki eyinza kubeera mu mirembe nti ku mulundi guno amagye mu Uganda abavudde mu magye ne bayingira ebyobufuzi n'okulaga saidi nti amagye ga Uganda gali mu byobufuzi
tukire mu kulonda okubaddewo ebbanga lino lyonna nti amagye ga Uganda gabadde gayingiza mu byobufuzi b'eggwanga Uganda gatya okuteeka emisanvu mu kkubo lya Honorable Kyagulanyi okuteeka emisanvu mu kkubo lya Honorable Power wa FDC kikulaga nti amagye poliisi n'ebitongole bikuuma ddembe bibadde nnyo mu byaki mu byobufuzi so nga Tanzania kiyinza okuba wekibadde weekiri ng'akulembera pombe yabadde alagira oba oliawo okunyigizako abantu abatonotono bagambe opposition oginyigiriza nga Tindu Lissu bwe yagambye opposition leader we Tanzania Uganda temuyinza kufuna mbeera eri Tanzania olwaleero tetuyinza kugifuna nti amagye galaze lwatu gayina side tebereza vice president wa Uganda aliwo olwaleero singa situation weti etuuka mu ggwanga nti basobola okumukkiririzaamu ekiri munda mu ggwanga eri America si kyangu nnyo lwaki si kyangu Biden yabadde alina interview kwali sabbiiti ewedde ku interview eyo n'asinzirawo n'agamba nti basebo ne banyawo bannansi b'eggwanga eri America njagala okubategeeza nti gavumenti y'eggwanga era Russia n'omukulembeze waabwe Vladimir Putin he's a killer. Joe Biden myaka 78 gy'obukulu n'agamba nti omukulembeze wa Russia Vladimir Putin is a killer. Ate ng'ovudde ne ku ebyo mu interview yennyini n'agamba nti twagala okubategeeza nti Mwami Putin mu kalulu ka 2016 yayambako Donald Trump okukola ki okubba akalulu ako oba okukawangula ebyavuddemu si byangu nnyo era ensi weeri kati ensi ekankana olw'ebigambo efaanaganako bitya ebivudde mukama ka Joe Biden kwe kwabadde kusirittuka ku madaala g'ennyonyi amala okusirittuka Putin ane ayita interview mu interview Putin gye yayise munnamawulire amubuuza amagamba nti omusajja agambye nti oli mutemu ogenda kumwanukula otya Putin agamba nti kyenyinza okugeza mukadde mukulu munnange oyo magaliza abeere afune obulamu obulungi abe n'obulamu buki obulamu obweyagaza mu bino byonna bigenda ofuluma nga Putin amaze okulagira ambassador Anatoly ambassador wa America mu New York amwita Anatoly Valasilev something of the kind nti kwata ebibyo n'abaana bo komawe Moscow kitegeezaki ekyo agenda bakuba goli wagamba bono kitegeeza nti omukwano guba gukoze eki guba gukyayise abazungu bakisingako diplomacy Biden yakkiriza ekiwandiiko kya mika 15 ekyavudde eri mu Moscow no nga kigamba nti wano Putin we yasinziira okutubbako akalulu ka 2016 yakkiriza kifulume era weekiri yakitadde Trump yagana okukita ekiwandiiko ekyo abakola kunoonyereza bakikola ne kifuluma kati yakkiriza n'agamba nti emiko 15 mu report eyo kikole ki kifulume akkiriza kyamaze okukola ki kyamaze okubeera nga kifuluma kati ekiddako mpuddegedeko next week sanctions zijja ku Russia kubali ku lusege lwa Putin n'amakampani amanene sanctions zigenda kubeera nga zikola ki nga zifuluma zibakwate they will not go at war tebagenda mu lutalo wabula sanction zezirwana entale zaki ez'ebigambo mu kiseera ekifaanaganako beki jukira the two Putin ne obakale Russia ne America balina olutalo lwe balimu Syria America egeza kuzimba bases waggulu ku Aleppo ate nga ne Russia ekola ki ezimba uli yazimba dda kubanga yo eri ku request ya Bashar Assad yabayita ngenda kuza mwezi 15 omwaka 2015 ngenda kuza mwezi 30 nabaga mujje mutuyambeko ku butujju Alright, bana flashlight channel Uganda tuli basanyufu okuba nti Katonda twadde obulamu tukyali balamu ate nammwe mukyali bamu balabi baffe. We really very much appreciative that God has still given you life. We are also live and kicking here in Uganda. Based in Kampala, Uganda, broadcasting, likely updating what is running around the world today. So tuli basanyufu nnyo nti maitu mixinga mu court mind muli twina ya abantu abatatega Uganda ffe twagenda kuzino. So we mix sometimes things of that kind. Nenga tuli bamukisa nnyo nti Kalule Moses akyaliwo ate nga twabasuubiza nti ajja kukomawo composer for the flashlight channel Uganda wali mulamu nnyo comments and advice bye mutadde mu comments tweyanziza
era Kalula ajja kubaawo nga mu kisabye nti buli nnaku 2 katwabe mukama bana abasobozeseza asobole okubaawo omebigambe mugabe bituzimba kyongero bebaza okwekumirako keep subscribing ku Facebook wamu ne ku YouTube ne ku Twitter handle wonna kwetuli so nako lwaleero tukyali ne Kalule wali ingabiga tugenda okwogerako byanjawulo tugenda okwogerako nga mwali manyide mu international politics amba jita the political dose wetuli tujja kwa tuleeta ebya wano mpola mpola tusooka ne tulaba biki ebiri mu kisenge nga tunawo kudda mu ddiiro ne tutaterezaamuko so Kalule lamusa abatulaba kuba nti omukama akodde obulamu okumya okumpa the flashlight bana flashlight mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo nobajjala okulaba channel eno n'obutaviirako ddala ate kikulu kyabina okwebaza omukama Katonda nti tubadde mu kaseera akatabadde kangu nnyo k'ebyokulonda tukayiseemu newankubadde nga embeera ekyalaga tennaterera mu ggwanga Uganda because okuba nti abantu bakyagenda president yagamba nti abantu bateebwe basigadde bakyakwata mu ngeri y'ekimugunyu ntegeddeko nti amaka ga Nyanzi gabadde gasaliddwako enkya ya leero olwaliro ku makya gabadde gasaliddwako so ebintu nga bino tebijja kutuwa mirembe as a student of peace and conflicts management nze if you want to create peace biki byoyinza okukola tunuulira byoyinza bwobanga oyagala kuteekawo mirembe biki byoyina okubeera nga okola biki byoyina okubeera nga weebuuza bwemanga ndi student wa peace nga nawe sebo li musomesa wa peace nga tukwataganyeeko wano eggwanga tusobola okulizimba nitulizza engulu era nawe kyenkuneewunyisa nti bwe tuba tuzimba emirembe mu nsi tekyetagisa tugende ne mundu nga zituli wano ntuyogere peace nti nze security mwana tu okuzimba peace mu nsi teweetaaga kugwa matino okukalakala na mundu atotta abantu nedda bwe kino okuba si bwe kirina okuba weewaawo kakati mikono gyaffe n'abali mu Oman, Abu Dhabi, Australia, Middle East mikwano gye abasinga abali awo babadde bakwebuuza nnyo ne kati nkukomyewo inshallah kakati tubatumiddeko mwekumire ku mpewo Moses soke tulabe kiki ekiri mu nsi yaffe Uganda bwe bwoba ombawomba wiiki yonna biki ebibaddemu byolaba nga tunakwambuka weerwa ggwanga mu Uganda olwalira ensonga ey'amaanyi ekibuuzo eky'amaanyi oba okwebuuza okw'amaanyi okuliwo Uganda ekutte ekkubo ki bwe tutuuka mu mbeera ey'essiga eddamuzi esiga damuzi ye Supreme Court yes kali ye court mwegwa Supreme Court kati lugenda wenyine Uganda ekutte ekkubo ki kusinza ku byabadde mu court ebiri mu court nga court esobola okurulinga negamba nti akulembera government y'eggwanga Uganda batugambe tolina biwandiiko okusinza ku bujulizi ABCD era entebe giveemu era na stepping down nti akulembera government y'eggwanga Uganda batugambye akalulu akakwatamu olw'ensonga obujulizi ABCD va mu ntebe y'abendi tebbali nti gundi tukizudde wabba mukyala wa munno muwengasi tekitegeeza esiga eddamuzi tekitegeeza lina powers liri waggulu wa buli kintu kyonna mu ggwanga naye singa bukeera ku magye esiga eddamuzi ne lituulibwako olw'amateeka naye singa amateeka gatuulirwe nga tegakyassa eggwanga liba ligenzeewa kyekibuuzo eky'amaanyi obadde ogamba sabbiiti eno mu Uganda tulabe negamba ti nze kyensinza okola mu ggwanga Uganda lyesiga eddamuzi ereka nti lyatuuliddwako terikyassa omulamuzi kisaakye ebyatuuse mu ggwanga Uganda n'atuuka okugamba ti nno ensala yange namaze okugibumba bulungi nnyo nnyini ddala baginnyakulako bagitwala oba baginsikambulako jjukira mulamuzi agamba nti nalayira nakuba ekirayiro kulwokukuuma obutebe okukuuma ssemateeka y'eggwanga Uganda yalayira time has come nga tebamukkiriza kutuukiriza ekyo kyeyakola kyelayirirako lwaki yalayira awo Uganda wegenzi ensinga nzibu kwegamba amateeka ga kinoomu siga tetujja mu constitution waliwo abaana bali bagezaga nti some people are more equal than others and more firm ensi yeewunyisa Kalule Uganda eno kubanga nti eno ya tabbu nammwe abatulaba bali e Bulaaya bali wano
muyongere okusubscribe ku mukutu gwaffe. Uganda gwe ogirabawo mu kaseera kano we tutuuse ku level nti tufiiriddwa munnaffe John Pombe Magufuli, omusajja afugidde ensi emyaka 4 n'emyezi 6. nga sinagenda ku John Pombe. Yes sir. Nkyabine katono nnyo mu ggwanga Uganda wano wetuli nti esiga eddamuzi nga limaze okubeera nga lituuliddwako bwe tuba nga tusomye tulina diguli olina eyokubiri olina masters naye ate waliwo ababeerako waggulu oba oliawo abaakola bye tukola nga basigadde kulaba kikigenda mu maaso n'okuba tooki bye twogera olunaku kuno olwaleero. Mbadde ntunuulira omulamuzi Kanyehamba eriko omulamuzi Kanyehamba ng'agamba nti bassebo ne banyabo bannayuganda kano kabonero kankukunala akongera okussa ettafaali ku Kyagulanyi Robert Ssentamu lwaki yakwata omusango gwe n'agujja mu kkooti ya Uganda. Kanyehamba agamba nti bassebo ne banyabo bannayuganda temufuna kuwannaanya kwonna, tufunye akabonero, tufunye ekiraga era tuli bamativu lwaki Kyagulanyi Ssentamu yakwata omusango gwe n'agujja mu kkooti y'eggwanga Uganda. Nti abalamuzi bonna bali mu kkooti pano gye walabeera abalamuzi omwenda bonna bakada ba NRM. Ntibayinza gaba mazima na bwenkanya. Kanyehamba avuddeyo akyogedde. Kino kiraga wa Uganda weetuuse nawa weeraga. Mwami Winyi Dolo bazinga bamulabula walabe Kasipaya Katuni akamubikkudde ngiyambadde panti ya NRM ngalinga ali mu panti ya NRM kusinga kusabaddeko bwekati ngaba iye kaliko wano neno kamuyoleka kikyakola kikyalimu. Omusajja agamba nti waliko loyo mu 7 tuyambe omusango guno guddeko wa guddeko emabbali n'agamba sobola kola ki sobola kuvaamu. Naawo obudde bwatuuse ne bamwambula engoye nga yennyini yakola ki yazeeyambula. Awo Uganda weeraga era weetuuse ku Simon Byabakama twayogera waneeno nti mugamba nti mwami Byabakama this is the time oveeyo oyogerenga oba okole ng'amateeka bagalambika akakiiko kaki k'ebyokulonda. Olwaleero ekiri mu ggwanga Uganda okumanya embeera emaze okubeera ng'etabuka era ekaaye ekiriwo abalamuzi baatudde ne bagamba nti omusango gwonna Simon Byabakama gwaddamu okutuulamu ng'omulamuzi kubanga mulamuzi awedde emirimu gwaddamu okutuulamu ng'omulamuzi n'agusala gulibeeranga mufu paka nga amaze okukwata ebirandiiko n'alekulira ekifo kyaliko ekyokulira kulonda mu ggwanga Uganda. Byabakama bamutaddeko ekiwandiiko. Byabakama bw'otalagulira bulamuzi byonna byogenda okudda kukola kwosale musango gwa nkoko ku kyalo gugenda kukusinga era ojja kuguliwa. Ne bwagati gundi yabbi akamye ku kyalo abbi enkoko Byabakama agenda kuliwa bw'atalakulira. Gonge etteka ly'amazidde okubeera nga liita abalamuzi bayisiza dde ensala yaabwe. Noga nti Byabakama kubeera mu kifo ekyo bw'okyagala police keera ku makya wandiika lekulira obulamuzi. Naye Byabakama eyakulidde okulonda eyatesizza akaluka eggwanga Uganda at the same time nga mulamuzi ate ng'eno akulira akakiiko k'ebyokulonda. Nga bwe mbadde nkutegeeza nti omulamuzi Simon Byabakama etteeka ly'amaze okubeera nga liita taddamu kutuula mu kkooti of the two alondeke kintu kitya naye Byabakama yennyini eyakulidde okulonda k'eggwanga Uganda eno mulamuzi eno akulira akakiiko kaki kabyakulonda. Essiga eddamuzi lyalumbiddwa mu kiseera kino Museveni kyeyakoze eki kyeyawangudde lyamaze okubeera nga lirumbiddwa byonna gye bigenda okuggwera omulamuzi abadde ku pano y'okusala omusango gw'ensi ogusinga okubeera omunene agamba nti akulira abalamuzi oba akulira essiga eddamuzi Chief Justice akute fayiro yange agitutte. It's my right okwata fayiro yange nempa abantu nempa ensi ensala yange ng'omuntu alese abalala basomye ezaabwe n'antegeeza nti tukomawo tuwulirize ensala y'omulamuzi Esa Kisaaki mu makisekati balumbaganya ekifo otatugenda kuwulira ensala eno baggyeko emyezi y'endaalo public health system bagiggyeko baggyeko amataala baggaddewo ekifo. Bino bikulaga mwami akola ku by'okulonda nti waliwo embeera osanga musajja watu atudde ku nkato atudde ku mpiso etamukkiriza kwogera ssemateeka kyakola ki kyagamba. Kyagulanyi avuddeyo olwaleero agamba nti kooti siina mazima gendaba gengenda kubeera nga nzijjayo azze emagera asirise. Kakati gy'ataabadde ensi abalamuzi bennyini beerwanyisa bategeeza eggwanga nti tebigenda bulungi
nga ebitagenda bulungi eri Simon Byabakama kati ne sigeddamuzi lirumbiddwa obonero bulaga ole ebitagenda bulungi. Yesebo awo njagala okubuuliza bwe tuba tulabye esigeddamuzi lirumbiddwa ate nga kyeki lyerisingamu amaanyi mu ggwanga tuddawa otulaba tugenda kuddawa mu kaseera kano mu kiseera kino twagala betooki ekiri Tanzania nekiri Uganda nti Tanzania John Pombe Katonda amujje mbulamu bw'ensi eno afudde avuddewo. Osa lwaki omukyala Hassan eyakutte entebe eno she is at peace now. Tuyinza okwatula peace n'amaaso gaffe naye nga mu bisenge gye bali teri peace kubanga twayogedde ebyabaddewo n'ebisuubiddwa nti paaji akadde ku Tanzania egenda kukola ki egenda kujja. Nkuzza ku kibuuzo ky'ombuuzizza lwaki obuuzizza nogamba nti kiki tulaba ekiyinza okuddako mu ggwanga. Tanzania njagala ogenda on record ab'amagye tebeetabye nnyo mu byabufuzi nga mu Uganda. Tanzania at this time could be at peace ku ndaba yaffe ekifaananyi kyaffe kiri mu nsi yonna nga bwetulaba Tanzania bwefaanana bayinza okuba bali ku mirembe. Uganda singa situation efaanaganako bweti ekera ku makya nejja neetuukawo Uganda teyinza kubeera mu mirembe. Mbuuza lwaki eyinza kubeera mu mirembe nti ku mulundi guno amagye mu Uganda abavudde mu magye ne bayingira ebyobufuzi n'okulaga saidi nti amagye ga Uganda gali mu byobufuzi tukirere mu kulonda okubaddewo ebbanga lino lyonna nti amagye ga Uganda gabadde gayingiza mu byobufuzi b'eggwanga Uganda gatya okuteeka emisanvu mu kkubo lya Honorable Kyagulanyi okuteeka emisanvu mu kkubo lya Honorable Power wa FDC kikulaga nti amagye poliisi n'ebitongole bikuumaddembe bibadde nnyo mu byaki mu byobufuzi. So nga Tanzania kiyinza okuba wekibadde weekiri ng'akulembera Pombe yabadde alagira oba oliawo okunyigizako abantu abatonotono bagambe opposition oginyigiriza nga Tindu Lissu bwe yagambye opposition leader we Tanzania. Uganda temuyinza kufuna mbeera eri Tanzania olwaleero tetuyinza kugifuna nti amagye galaze lwatu gayina side. Tebereza vice president wa Uganda aliwo olwaleero singa situation weti etuuka mu ggwanga nti basobola okumukkiririzaamu n'afuuka president y'eggwanga Uganda. Vice president aliwo olwaleero singa embeera entuukawo naye bwedda n'amagye Tanzania galinda kimu bakama baffe bagamba ki nti bagambye Salumu oba Hassan ye mukulembeze eggwanga etteeka ligamba ki tukube salute tuteekewo red carpet atambule akulembere eggwanga nga bebakoze wenkoza olooza nga banafa abato abana flash lecture Uganda nti eno program tugiyita international politics naye nga tunaba ku okuyima no mu nsi yaffe ne tulaba tukwetoocha ebiri mu nsi ezituliraanye wano okumpi tusooka ne tuyitako ne wakama kagaffe mu Uganda ne tulaba ebintu bitambula bite waffe nga tunafuna examples eziri ebulayi. Yes. So n'olwensonga eyo tugenda kufuluma mu ggwanga. So John Pombe Magufuli avudde mu bulamu bw'ensi olowooza yali abaddeko munamagye. John Pombe okusinziira ku byafaayo bimukwatako Pombe asoma amala okusomera mu ggwanga lya Tanzania afuuka omusomesa ayingira parliament y'eggwanga lya Tanzania za 2000 something bamala kuyingira parliament abadde ajja serving before bya ministries ez'enjawulo sinnalabako Pombe ng'abeerako mu magye aga Tanzania sinnaba kulaba ng'ali mu magye wabula bwe yakwata entebe n'avuuka omuduumizi waki w'amagye wejjenga Ssemateeka bw'abeera agamba commander in chief. Kale tugenderawo. Yes tuli Bulaayi saawa zino tugenze Bulaayi nenga era Bulaayi tutandikidde waka East Africa tugenda kakati John Pombe Magufuli olowooza President Museveni amwegomba? Who to admire who? President Museveni yegomba Pombe Magufuli? Of course. Mungeri ki? Toyinza kutegomba Pombe okusinziira ku bubaka bwa Museveni bwe yaweereza e Tanzania. East Africa tufiiriddwa omukulembeze abadde akola kino emisana mu kulafuuba nokulaba nti East Africa yeegatta tubeera kimu abali mu East Africa. Ekyokubiri Pombe asobodde atya okwasaganya ebitono byakoze e Tanzania mu kisanja kimu
asobodde atya omukulembeze omulungi musajja muno bakusinga ekigere kikiba ki tebansumika kakati tukirize pombe ayina engeri gyasobodde okuhandolinga mu Tanzania in 4 years emyaka ena n'emyezi ng'ena myezi mukaaga bwabadde ahandolinga eggwanga era Tanzania ayina byakoze ng'omukulembeze wa wano yali yeegombye okulabika nti akola ki abikola. Tubadde ne nabyeko zi flyover Tanzania zaakoze ziyataddewo zali zaakoze emyaka ena nabyeko ennyonyi ze yaleese naye nga bikoze emyaka emeka n'emyezi emeka myezi mukaaga tuyinza buteegomba pombe abadde atunze ekifananyi kya Tanzania okukiggusa standard gauge railway tugirafuubanira wano Tanzania ebadde eri ku mutindo gwa nsi yonna okugatta eggwanga lyonna tuyinza buteegomba pombe kale ono Bobi Wine we Tanzania Tundu Lissu omusajja yazoganya Magufuli John Pombe naye ate Magufuli n'amuteerawo embeera Tundu Lissu anyize mwita Uncle Tundu Lissu n'afuutuka mu ggwanga naye Belgium n'agenda embeera omusajja akuteerawo embeera n'ova mu makaago n'oga nti sijja kusobola n'owoocha mu Uganda kibaddewo naye owawano Bobi Wine wa Uganda yagamba nedda kanfiire wano oyo ayinalo Bobi Wine w'amaanyi ayinalo tatambula tavaawo paka last waali n'omusanga wakujidde mu kkooti ng'alaba ebintu bitabuse saagala kunjogera nga ndi bulaayo nga ndi wano. So mikolo gya bannaffe nga bwe tubategeeza tuli ku international politics tujja siga twegeyageyamu ekiri wano bannange kyotamanyi buuza kyomanyi tuwe ku advice omanyi no man is an island. You are ready to learn from you as you're learning from us and thank you so much. Kakati Tundu Lissu ono omukyala Hassan Salum kunaabako enkolagana ogiraba otya nga gwe musajja akuba mu kwetooki n'abinoonyerezaamu waliwo enkolagana yonna ezimu ku statements zendabye enkya ya leero omukyala Salumu Hassan agambye nti pombe we yakomye wengenda okukola ki okutandikira. 2 the biggest challenge ng'ovudde ku bya Tundu Lissu n'obiteeka ebbali era ensi yonna bulaya kyerinze ku mukyalo ono agenda kuhandling atya this pandemic. How are you gonna handle pandemic eno eya COVID-19? Oli omusajja abadde atabala mu magezi abadde tawa kitiibwa COVID-19 gwe Salumu eyazze ogenda gye handling otya ng'omaze okuwa statement egamba nti pombe waakomye wengenda okutandikira si kukyusakyusa mu byabadde akola. This could be a confirmatory signature oba kiba kitegereka bulungi nti omukyalo ono ekigezo kyagenzeemu kikambwe nnyo agamba nti alina okusigala ku mulamwa ogwa pombe naye ate abazungu bagamba COVID-19 waali era guidelines goberera naffe tunamulabira nti tugenda okumulabira nti waliwo enjawulo tugenda wensimbi akati sigini kyegenda kubeera etya ku mulundi guno egenda kukyuka oba esigala nga ya bulijjo eya pombe egenda kusigalawo oba ey'omukyala yejja ku COVID-19 weewaawo awo kyetulinze kyokka. Naye ate nze mba kuba ssemateeka wa Tanzania n'aligambye yenna abadde opposition leader nga yaddako mu kyoko yaliwo mu baba president ayali number 2 leero ku makya CCM Chama cha Mapinduzi etudde Vice President amaze okubeera nga alondeddwa ng'ava wa Tundu Lissu avudde mu kibiina kyabwe kyennyini ekya CCM bamaze okulonda Vice President eno baziika eno bajjuza bifo okitegeera Chama cha Mapinduzi baziika naye nga tonnaggwerayo ekibiina kimala kukola ki kuggumira okitegeera naye omukyalo ono simanyi muwaate gwalibaddewo nti okuzika Tundu Lissu okumata kwa Vice President kitegeeza nti ekibiina kyagaanye eno bakulaga we are strengthening twongera kunywereza mu tunyweza nkata twongera kuginyweza tewali Chama cha Mapinduzi wano mu Uganda simanyi Katonda tusasa akyogera si kyakireeta wallahi Museveni naafa olwaleero ekibiina kiyinza okuggwawo tebalina nkolagana vaisi alwana negundi amje buliyo amagye gamaze okujja mu byobufuzi
That's a killer manifestation. Amaje gamaze okola ki okujja gagamba fe tuli ludda wa muzeeyi abagati mu parliament temuliyo DJ tuli kati mutuulaawo mukakane ekyokubiri ekiri mu ggwanga olwaleero ekibiina kiri mu buyinza chief whip akuba speaker ne pate yeji kati mbadde ntunuulire Cameroon Paul Biya myaka 88 is it 88 years of age yes aisiza teeka nti omuntu yenna okubeera speaker you must be 8 and above you must be what 80 and above Paul Biya Cameroon is 80 naye agamba nti okuba speaker olina kuba 80 and above kati awo ndaba adda ne Uganda nate reference eyinza okukopa ekiri muka gwe Uganda yeewunyisa ensi yaffe yonzibu eyinza nokukopa ekiri mu Cameroon nekireeta wano gamba bill tugyogereko tugireete neyita okubeera speaker above okubeera president above constitutional eggwanga Uganda zaabu kakati n'olw'ensonga tuyinza kubeera ku myaka ebitono bana vision bayinza kati tuzudde vision erina kuba ku myaka nga mmeka nga kiina kudda waggulu kakati okwewala ebizibu byonna olina okubeera nga olimu ekyo ekintu mulina okuba mu bracket ey'emyaka egyo Uganda zaabu yennyini era tetumajja tugenda gye tudda Katonda yanamanya tugende straight away mu East Africa tuvuddemu era West Africa katugaziemu kaawo usule wali tulinya baati weewaawo tugenda mu America kola biri mu America nayo bitabuse Joe Biden entebe obwe emwocha oba bagitaddemu mu Somalia tetubitegeera yasiri tusena ku madala g'ennyonyi kataafe nati kyengeza kwewuunya abantu bade tebakimanyi munnange kugamba ze lwaki mbona nti oba ensi eyokya president wakayingira mu system ne meetings mfukide meeting eza tab yes bana baba na China bantu bakola batya tugenze Bulaya tubulire embeero girabawo abatulaba ku flashlight twagala okubongera kubebaza mu buli ngeri yonna ekiri munda mu ggwanga eri America si kyangu nnyo lwaki si kyangu Biden yabadde alina interview kwali sabbiiti ewedde ku interview eyo nasinzirawo n'agamba nti basebo ne banyawo bannansi b'eggwanga eri America njagala okubategeeza nti gavumenti y'eggwanga era Russia n'omukulembeze waabwe Vladimir Putin he's a killer. Joe Biden myaka 78 gy'obukulu n'agamba nti omukulembeze wa Russia Vladimir Putin is a killer. Ate ng'ovudde ne ku ebyo mu interview yennyini n'agamba nti twagala okubategeeza nti Mwami Putin mu kalulu ka 2016 yayambako Donald Trump okukola ki okubba akalulu ako oba okukawangula ebyavuddemu si byangu nnyo era ensi weeri kati ensi ekankana olw'ebigambo ebifaanaganako bitya ebivudde mu kamwa ka Joe Biden kwe kwabadde kusirittuka ku madala g'ennyonyi amala okusirittuka Putin ayita interview mu interview Putin gye yayise munnamawulire amubuuza amagamba nti omusajja agambye nti oli mutemu ogenda kumwanukula otya. Putin agamba nti kyenyinza okugeza mukadde mukulu munnange oyo magaliza abeere afune obulamu obulungi abe n'obulamu buki obulamu obweyagaza. Mu bino byonna bigenda ofuluma nga Putin amaze okulagira ambassador Anatoly ambassador wa America mu New York amwita Anatoly Valasilev something of the kind nti kwate ebibyo n'abaana bo komawe Moscow kitegeezaki ekyo agenda bakuba gori wagamba vono abategeeza nti omukwano mukasa guba gukoze eki guba gukyayise abazungu bakisingako diplomacy bakitusinga mukyo mulamu bw'ensi eno nti naye omuntu wali kugamba kino abadde ambassador wange mu New York kwate ebibyo vaayo komawo mu ggwanga erya America ggwanga erya Russia kitegeeza nti omukwano gukoze eki gumaze okuyiika kati gwajja kuddaabulula oba kuzza ngulu kyoyinza okubeera ng'ozza okubeera ng'okola ki nga otutra ensonga eyo naye mu bino birimu ki Biden yakkiriza ekiwandiiko kya mika 15 ekyavudde eri mu Moscow no nga kigamba nti wano Putin we yasinziira okutubbako akalulu ka 2016 yakkiriza kifulume era weekiri yakitadde Trump yagaana okukita ekiwandiiko ekyo
abakola kunoonyereza bakikola ne kifuluma kati yakkiriza n'agamba nti emiko 15 mu report eyo kikole ki kifulume akkiriza kyamaze okukola ki kyamaze okubeera nga kifuluma kati ekiddako mpuddegedeko next week sanctions zijja ku Russia kubali ku lusege lwa Putin n'amakampani amanene sanctions zigenda kubeera nga zikola ki nga zifuluma zibakwate. They will not go at war, tebagenda genda mu lutalo wabula sanction zezirwana entale zaki ez'ebigambo mu kiseera ekifaanaganako beki. Jukira the two Putin ne obakale Russia ne America balina olutalo lwe balimu Syria. America egeza kuzimba bases waggulu ku Aleppo ate nga ne Russia ekola ki ezimba uli yazimba dda kubanga yo eri ku request ya Bashar Assad yabayita ngenda kuza mwezi 15 omwaka 2015 ngenda kuza mwezi 30 nabaga mujje mutuyambe ku butujju era bo bagamba UN fe tuli mu Syria kubanga batuyita buki batuyita buyisi bali bakyemeza bajja kulabika nti bongera batujju amaki amaanyi ategeza America akati okyalo lumaze okubeera nga lujja nga amaje Russia bade mfulumize ekyo ngati twakafirwa banna maji 10-12 mu Syria okubale bagenda beya kafirwa Syria nga batujja batemulano bakola ko bulabo bwenjawulo. So otalo luno telugenda kubeera nga lwakwesonga mubisi waba lugenda kubeera lutalo lwa sanctions America ngezireta ate n'abajasi ba America okwongera okuttibwa Syria ne Iraq nga bwe guli. Okay. Joe Biden entebe ojirabamu emirembe anagifuna talina buzibu mpozi obuzibu nga banava ku mbeera yaabwe already Russia ngetanso bijja mu engalo ate eyinzo tetuganye Russia kujja kiba gyeraga naye erabayo ogenda ku super power akusinga economy na buli kimu you must go slow tukimanyi bunyo nti Russia yo ebako pesa lyenyega yo mu kyekola ngegamba nti Iran tumuwadde tumuwadde kyokulwanyisa ekyamaanyi ebikolebwa mu Russia ngega tumuwadde ngegwa mati steel owa Iran tumuguze juga Iran aliko sanction obutatunda mafuta na steel alenge jamu nnyo sente nyingi nga Russia egamba tuguze mafuta Iran enginga kulumya America okitegera kubanga ebbanga libadde weringa sanctions zibadde wezire okumala ebbanga ddene nayenga eyamaguzi Russia jana ebigula Iran n'ebitwala cause anakola emundi gye bayita AK-47 bamita omulasha Kaliprov something of the kind oba Kaliprov oyo Russia AK-47 America zekozesa Uganda zekozesa ani yeguya munne kibayita Russia right now mukaseera kano abasajja mbadde discussinga nawe tunajja kumpewo ku kigambo kya peace nti walaba super power ya America walaba nga America eri at peace toyinza kuba ku at peace nengoleze engalo kizibu nnyo. You must take action in some areas mu areas ezenjawulo nti olwaliro mu nsi yonna ensi esinga okugula ebyokulwanyisa by'eggwanga eri America on record ye Saudi Arabia ekedde ku makya olwaliwo twogerya bino eri mu kutta abantu baggwanga lya Yemen. The world is watching. Abantu basulako ebikompolo ebyannamaddala omuguze ebyokulwanyisa you want peace kyokka ebyemuguzizza byekubise eggwanga eryaki erya Yemen. So kati embeera awo wekoze eki wetuuse era wekyali nti Saudi Arabia neekera ku makya negamba we are crossing tugenda ku Russia gula ebyokulwanyisa mbere bekaye yes Karule yesebo omanyi ensi eno yeewunyisa America webanga teri at peace peace mu Uganda tujijja tetuyinza kuba na peace tukole tutya Pombe abadde agezezaako nnyo kanzire wa Pombe okulabika nti teyeguya bazungu tagenda na musiza abazungu okimanyi trip ya Pombe yasooka yali Rwanda kugulawo ka bridge era yafudde tatambudde mu mawanga but pandemic nejja baminisita basatu ne bafa COVID-19 mu Tanzania mu cabinet tebabalanga ne bavaamu aba basatu abasista nkaaga ne bafa mwezi gutya gumu n'abafaadha basukka 30 mu mwezi gutya mwezi gumu toyina virus wagamba lwaje tebuliyo okitegeera kakati ffe nga Uganda
ojja keera ku makya nga tolina America bateri at peace togenda ku survivinga lwaki wetaaga eddagala bajja kusindika mu World Bank bakwera bilioni 15 America econtrollinga wonna okitegeera so America bateri ku peace Uganda tojja kuba na peace wewa era onako olwaleero mukulu Kalulera Moses olwaleero tugenda koma ono kulwembera y'obudde ne programs etulina endala era bakulindiire ku Lwokusatu tugendeko emiyanama eyo olwanga nalabyeko amagye ne poliisi batanze okusulawo emmundu n'ebyambalo bambala engoye za bulijjo baga tuze ku saidi y'abantu so next week tugendeko awo nabayinza okwagalawo era bajja tutulaga ndoze bana baagadde mu miyanama tujja kwogerawo era mikono gyaffe mutubuliranga nti bwe owulira mwagala tudiscussinge ku nsi ki n'abagala kumanya Ayin al-Assad eya base eyokubiri munene mu Iraq bwe bagikubye bazemu okugikuba abayagala they can subscribe to the channel babagambye to subscribe ku channel yaffe the Flashlight Channel Uganda wetuli okubako updates ebiri mu nsi yaffe n'ebiri mu nsi ez'Ebulaaya kuba buli lwotama ekiri ku muliraano oyinza ofuluma kugunda nga bakusalako dde kituufu kakati nga tunatuka mu mbeera eyo yonna tusooka ne tuba motto kiki ekiri ewa nebba kyekiri wano okutambuza ensi eno nga bwalina okuba amina olwali mukise tukumana olunaku olwaleero tweyanza gimabale kutwagala keep subscribing ku the Flashlight Channel Uganda ku Facebook amu ne ku Twitter era tumwenda tuliko ne channel ndaje bayita Point Media na mugendeko mu subscribing twetaga ba views yes ate masao mugenda kola wane gundi program afendala World Show magazine World Magazine Show yes World Magazine Show mugenda kugira abaira tunjabba sabera mu subscribing yes tusobole okutambuza ekintu kino omukamange mubezi waffe kula program ya finance ya Uganda segadenga Hilba Rogers awamu n'omwanjuzi waffe omugenyi waffe bayita Kalulera nze Kalulera Moses Junior abamu mwagala nnyo namba ya Kalulera Moses Junior waji namba jibasome jibawo namba yange jibawo 0705 mukaaga munana 225 yes ye namba ya Kalulera Moses Junior yeah twabagamba tuleta abaana ba misayi mito nti twakitegedde nti nno abo betwadde tumanyi abatusingako emyaka nga batamala emirundi baana nikalisa abo bagenda kakati kife kyetulina okukola kuzimba system empya ate nekyokubiri bannyinaze ne baganda bange mbakubiriza Uganda empya tujagala naye tugikolerere egenda okutuuka nga bayita ayina obisaanyizo okutuula mu Uganda empya ng'obirina let you people go back to school abatabina badde basome let you people go back to school tuleme kwekaza bato ina mpapula genda osome togenda mu Uganda tujja kujeyagaliramu nga tulina ebiwandiiko fe tugenda kujeyagaliramu waloge twalabyeko sijja mwogirako Muhammad Segirinya embeera mutabukidde ntalina mpapula omusango agenze mu kooti katwabe jejje binagwe agambe tajja kubijjayo agenda proving people right tukomye onako olwaleero amina tusimuleko mukwano gya www.tamindo.ug omusajja yatonda ebintu ebikozeseddwa koma omukyalire muguleyoko ate naawe weetundire totunda mubiri gwo tundirayo ebintu byo amina production manager tukutumiddeko Kamanda Hood wamu ne tiimu yombere bulungi ate mweraba